Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutu semakoto kwoli omulungi atulaba era atugoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo yonna gy'osinzira okubanga otulaba mbalamusaako ate era ne sekulamusa ye Nanzeddeni aliwo okubanga akutuusaako ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda kw'oteeka ensi yonna okutwaliza awamu olunaku olwaleero abazibe ba NUP okuli Alex Waiso Bufumbiro akiriwo Kivumbi Bobby Giant n'abasibe abalala bangi bakwatibwa ku musango gwe babateekako ogw'okubeera nti bakola unlawful drilling. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kubeera nti bakola unlawful drilling oba adwiro ow'ekimpatiira baleeteddwa mu kooti e Kanyanya. Wano nno Alex Waiso Mufumbiro kw'oteeka balooya be bwe bawanyisiganyizza ebisongovu n'omulamuzi oluvannyuma lw'okubeera nga akanyuga eri mu guluka empapula za bail ne bagibammera bwe batyo ne babazza mu nkomyo eruzira. Biki Waiso abyayogedde ye abafa omulamuzi kyekireetedde Waiso okuvaako waya. Okusinziira ku bannamateeka baabwe bakulembeddwa mu kansala ya Luyimbazi Nalukoola baliko ebigambo bye boogedde era bye batubuulidde ku nsonga zino ngendagenda maaso n'okubanga byonna mbibawa. Olunaku lwajjo mwenna mumanyi what happened and musajja mukulu amanyikiddwako obulungi nga ye Muyonjo Swengere Muyonjo Hussein yavuddeyoko n'abaako ebigambo byayogedde birungi weetaaga okubanga obiwuliriza then kw'oteeka Madam Teacher Nammere yayisizaamu Honorable Betty Nambooze bakireke eggaali then nayo yonna tugendagenda maaso n'okubanga tutuukayo. Butereevu njagala okujjukiza tetutambula n'abalaika mobile abagamba nti nyiga star 217 543 hash osobola okugula airtime oba data ng'okozesa MTN oba Airtel. Wherever you are osobola okufuna data ne airtime wa like mobile. Weewaawo wano nno wensinzira okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video sooka ogyempere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etukwekubulisa kino mwasobola okubanga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe atulabanga gwe mulundi gwe ogusosola video zaffe njagala okusaba twegatteko mu butongole ng'osubscribinga nyigaawo mu kigambo subscribe then bw'omala okone mu kadega gem personalize okateeke mu all osobola ofuna notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tugenda mu maaso n'okubanga ate tubaterayo. Banna NUP bakyali bagumu nnyo nnyini ddala sooka olabe ku basibe ba NUP tweyongereyo. Nti mu Uganda empya tuliyambala engule ezimasamasa bye bigambo byabwe bye bakozesezza mu luyimba abangi lwe mumanyi olwa tuliyambala engule era Eddie Mutwe Bambi alabiseeko bw'otunuulira Eddie Mutwe Bambi yazeemu funako ku mubiri embeera ekyuseemuko bw'otunuulira Kireewo Kivumbi naye alabika nga ye teyeeyagala then Bobby Giant bw'otunuulira ono bonna abaana ba prisoners bwe batyo baddiziddwayo mu kkooti. Alex Waiso Mufumbiro akyali mugumu nnyo nnyini ddala so ngaffe tubasabira era n'okwongera okuba nga tubateramu essaala oba oliawo Mungu abasobozesa okulaba nga bino bye mulimu mubisomoka kubanga oba oliawo tebibeerawo lubeerera but once it happens abeera Katonda obba nga abikuggyamu. Kankuwa ebigambo bino olabe Waiso Mufumbiro ne balooya b'engeri gye bawanyisiganyizza ebigambo n'omulamuzi. Because they are eating your words in this court. You gave a directive yourself on this matter that they should fully disclose. That was your ruling. This case is adjourned to the 19th of June for hearing until the state You want us to pronounce whether you are going to proceed because no one has order.
And the next time they come back, still it's going to be an excuse. You gave that very order in the other court I was present. And I will not keep quiet because I'm fighting for my own personal justice. You gave the order the other time, just like you're giving it today. And they never disclosed. Before you take any of the matter, in interest of justice, the officers of the court. I'm saying And actually, I find it not proper for my grandfather for the prosecution to practice as one branch of the law to now call for my teachings and as far as this lawyer is concerned. Your worship, it is actually the cardinal principle of fair justice in the criminal matter that before hearing starts, unless there is a professional who is coming to give evidence on a professional ambit. Allow me finish. Kindly. You're taking this too far. The state of the last hearing and the report stating that Balooya bayimusizza amaloboozi gaabwe nga bagamba omulamuzi alekerawo okubeera nga abazannya akaneemu kanabbiri kafumbe mmwanyi kattakonkome malanga ajja. Kubanga ebintu bye bimu byayogera lwe baasemba okuba mu kkooti bye bimu bye yakola bwe buzannyo bwe bumu bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga babazannya. Ekifo ky'okugenda mu maaso n'okubeera nga bawuliriza bail application yaabwe batunulire ba sureties oba batuukiridde okubeera nga beeyimirira oba nga beeyimirira abantu baabwe bye babazaamu babazza mu birala mu process gye bayiseemu almost emyezi 4 mirambirira nga lwe lwajja mu kkooti y'ensonga y'emu gye bagenda mu maaso n'okuwa. Kkooti eno okugenda mu maaso basoose na kugaana abantu kubeera nga bayingira. Era Nalukola yamaze kujja n'agenda n'ayogera n'omulamuzi n'amala ne bagamba abasirikale bakkiriza abantu abamu okulaba nga bayingira nga beekwasa ekya Ebola. Naye manya abazungu balina statement egamba nti justice delayed is justice denied. Nti omuntu bw'ogaana ogenda mu maaso n'okubeera nga okola ku nsonga ze mu budde kitegeeza oba omuggyeko eddembe lye oba olimummye yagala oba gaana. Bannayuganda bonna basaana okulaba nga bafuna obwenkanya n'amateeka okubalamula ekyenkanyi. Katuwulirize ebigambo by'abalooya bawaiswa nga bafulumye wano mu kkooti. The case of unlawful drilling, where 21 accused people, the leaders and supporters of the National Unity Platforms, have been in this honorable court since August 2025. That is the offense they're being charged of. No witness, no complainant, no trial has ever proceeded. We have made a number of bail applications, including mandatory bail applications, that have been dismissed because the public has an interest in having these people continue to come to Kanyanya, remanded to Ruzira, Kanyanya, further remanded, Kanyanya, further remanded. That the public has an interest that these people must not be released to enjoy their liberties as guaranteed by the Constitution. Even when the state has showed delay and has showed incompetence in not being ready to start the prosecution of this matter by bringing witnesses and the complainants. The case has also been adjourned to the 29th, to the 26th day of June 2026 for hearing, even when full disclosure has also not been done, and the state has always promised full disclosure. We had made an application for review of the orders of the various bail applications that were dismissed by grade 1 magistrate at Kanyanya before the chief magistrate. That because we served electronically, state did not have an interest in filing a reprise. Since the 15th day of May 2026. Eyo ye gavumenti ya NRM, ekyo kye kitongole ekiramuzi ekigenda mu maaso n'okuba nga kitonnyolokoka okufaako obufi. Eyo nno ye Uganda, eyo y'ensi mwe tuwangaalira. Awo we ŋŋambira nti ku lwa Katonda n'ensi yange. Banywanyi, wuliriza ebigambo bino bya Nammeere, wulira. Nze nagenda mu so mutuggyeko okwaka
tewali muntu yenna gwe mugenda kusirisa. Nawuliddeko omukazi omukadde bano abaludde mu paaliyamenti nga naye ayogera ate Nameere lwaki ayogera kakati omaze emyaka 23 mu paaliyamenti oyogera oluzungu lw'olufu oyogera ebitakwatagana ensi neekugumiikiriza naye tosobola kugumiikiriza Nameere yakayogera okyangaŋŋala nga nayogedde emirundi 2 gyokka sitting za paalamenti zennaakwogereramu ziri 2 omukazi yazikozeemu interview 10 ekyo kikulaga nti wenkutte nnyina kukola ki neza omukazi oyo omu bamuŋŋambye nti alina kaawo gwe yalemeza emukono bano abantu bajja ne babalimba nti opposition naye opposition eyo bagikozesa kuzimba kasike ya kuro kubanga balina ebyabwe byebeefunira mu gavumenti kaawo w'emukono buli baba baagala omukyusa ngadduka agenda agamba minisita abeerawo wala ku gavumenti temutwala kaawo nja kukola akavuyo ku paliament nja kukola akavuyo ku fulo baminisita bambi abamu bangu okutiisatiisa ng'amukwata amulekayo tugenda kumunoonyerezaako tukakase emyaka 9 gy'amazeeyo kiki kye mubadde mukukuta naye ekyo ekimumazisizaayo emyaka 9 kyova olaba alumba Honorable Balamu tasobola oyo mu baminisita 8 be balonze lwaki Honorable Balamu ne Honorable Nameere be baluma omukazi omukulu so ebyaffe bye tuliko si byakabampaane si byebyo ebibyo by'omanyidde gwe nnyabo ebyokugojero n'ositula emiggo n'oba mulema oba ogenda okulya emmere n'ogyerabira ate lw'amagulu ne gakola that nonsense ffe si bye tuliko. Kiba kirungi bwe muzaala abaana newankubadde muli baabitiibwa mutya ne muterabira kuza baana na mpisa oba ne muterabira kuza bulungi baana ekintu ekitusinga otawaanya Honorable Nameere z'empisa tamanyidde wa addressinga muntu nangeri ki gyogenda kubanga omu addressingamu ebyo byonna ebigambo bya replines ng'ayogerera Honorable Nambooze Betty imbu nakogera emirundi 2 obadde mu parliament emyaka 23 nakogera emirundi 2 gyokka ng'olyoka oŋŋaŋala such kind of words ng'oddamu omuntu newankubadde omuntu okkiriziganya naye ne waliwo ebintu n'ebigambo ebitasaana kubeera ng'okozesa kituufu Nambooze byonna byayogeddeko byabadde bituufu gwe biwayogedde bye byabadde bituufu ebirina okwogera imbu oli ayise asimanyanga vice president Honorable agateko amuyite Her Excellency era ne speaker yakutunuulidde lwaki ye speaker teyakoze eki teyakuzeemu olowooza lwaki yatunudde butunuzi yatunudde n'alaba nga byoyogedde tebibaddeemu makulu era bibadde tebyetaagisa kitegeera so n'otaddeawo kuŋŋaŋŋaza abantu kuba kati gwe bugamba nti aŋŋaŋala kati olwo gwokola otya baddayo abaana bano kankwe wano Honorable ani Nambooze yennyini wuliriza bulungi. Tugenda mu State of the Nation address naye nga ndaba mmwe mulinga abatetegese kugenda. Omanyi Museveni byayogera byaddamu nze sirina nnyo bwagazi bwagenda mu lukiiko kuba sirina kyengenda kusubwa nina speech ze na luli yayogera luli wetwali wali nina speech ze nnyingi nnyo definitely era agenda kuddamu ebyo byabadde atugamba bulijjo n'ekikulu beyond that tuli mu nsi. We cannot preach tolerance to people who are intolerant. Many of our leaders are in prison to the extent that they cannot even be afforded their constitutional right of a bail. Even to a person like Waiswa Mufumbiro, our spokesperson, who lost a wife, or Mwami Waiswa Mufumbiro, yafiirwa omukyala. Ng'abeegayiridde nti kale bannange wadde munvunaana naye munzikirize banneeyimirire ngende nzijanjabe mukyala wange ne bagaana n'agenda ne ku kisembayo mukyala afudde alese abaana abato mu muzigo munyambe ngende ndaba abaana bange baba babeera mu nte ku bbeeyiro nga bamweyimirira weebali taata we musajja yali mulamuzi kuliko ne Lord Mayor Mulamba mwami bali mwezo ne bamugaana okweyimirirwa.
laba ekintu ekiri ku vice president waffe mwami Muwanga Kivumbi n'abaana baffe abalala waliwo abantu nga Dr. Besigye nga ne kooti zaabata kooti negamba nti abo gye mubadde mubawozesa mu kooti marshal tekola ki teriiyo ne babeera eyo omanyi omuntu okussa mu kkomera n'anoonya omusango gwaba akuvunaana kati bw'obanga gwe tosobola kutololeetinga balala n'olicognizinga nti mu Uganda mulimu enjuyi bbiri ez'abali mu buyinza n'abali ku opposition. Ffenna tulina omugabo mu nsi yaffe bano ba minority bawulirizibwe naffe abangi tufuge. Gwe bw'oba tolina mutima gutololeetinga balala lwaki oyagala nze nkutololeetinge kyekitakutwala ye kubanga ekyali ntutteyo ye recognition nti mwami Museveni alidinga gavumenti olw'okuba nti yafuna majority nti naye nanga mpa ekitiibwa kyange nga ow'oludda olw'abatono kubanga bagamba mu nkola ya democracy abangi bafuge naye abatono nabo bakole ki bawulizibwe. Bwe tuba nga tukkiriza nti akalulu ko kabateeka mu bangi ffe ne katuteeka mu batono lwaki ffe tebatuwadde embere lyaffe ng'abatono? N'olwekyo nze ndaba nti njagala kano akakolwa akatono kajjukize mwami Museveni nti twagala tubeere mu Uganda ng'etuyisa ng'abalinamu omugabo. Lwaki abantu balowooza nti ku luno mugenda musisinkana mu mulengere lwaki mba temugamba mazima okusinga okumudduka obuddusi? Etteeka lya paalamenti ligamba the president is heard in silence. Singa lubadde ebigambo by'omubaka Nambooze bakireke ndowooza byonna babiwulidde bulungi ng'ayogera eri General Museveni. You should respect the minorities if singa muba mukkiriza nti mmwe mwawangula era you had the numbers, you're the majorities, then kiba kyamakulu era kiba kya njawulo omuntu okukkiriza n'owuliriza ne ba minority oba ennamba ey'etono oba abooludda oluvuganya gavumenti n'omanya nti mu gavumenti oba mu ggwanga tulimu enjuyi ebbiri ffe abakulembera n'abo ate oba oliawo abatuvuganya. N'agamba tunuulira abaana abali mu makomera abagenda maaso n'okuba nga babonaabona nga naye ensonga ezibabonyaabonya oba oliawo teziriimu ggumba. Wuuno Hussein Muyonjo oba Swengere aliko ebigambo by'ayogedde. My name is Honorable Muyonjo Hussein, representing the people of Kenya North. I'm here at Parliament today. Though state of the national address is going on, but me as a person and according to the stand of the party, we are not attending it because there is nothing new that we expect from Mr. Museveni. There is nothing new that we expect from his speech. But even before that, you just look at what we've just come through. Covered in the name of elections, covered in the name of democracy, but yet it is not democracy. There is no democracy at all. Our people were killed, tortured, abducted. Some of our people are still in prison for no reason, for no offense. They did nothing, just because they participated in the exercise that is given to all Ugandans by the Constitution of Uganda. So we are boycotting it and to show them that they are really doing what is not in the line of our people. You know, we are leaders, we represent our people, and we must at all times stand with them in the bad times and show them that we are actually putting an option of another leadership that is going to take our country to where we want it to go. So basing on all that, we can't, and I can't, me as a person, go there and sit and listen to someone that arrested our people, tortured our people, still abducting our people even up to now. No, I can't go into such and the difference between Muyonjo oba Honorable Swengere ye agambye tasobola kugenda eri muntu atemula abaana baffe awamba abaana baffe abatuusizzaako buli kibi kyonna omuntu eyabba akalolo kaffe sisobola kugenda tuula wali muwuliriza ng'ayogera. Ebyo nno bibadde bigambo bya Swengere. Beyond the newsroom gwe mukutusabako tukwoli nze Deni yagenda maaso n'okubuweereza njagala okusaba lubombeefu bw'ekika ekya waggulu video gimpere like ate gwe atannatwegattako mu butongole twegatteko mu subscribinga. BTN Media, Beyond the newsroom. Tukomawo tovaako. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.